إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. إنه من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من البدع ومن الضلال ومن النار. tumwebaza tumutendereza ekitiibwa Allah. tuli ba mukisa nnyo nti atukuumidde ebyengera bibiri. ekyengera ekisookera ddala eky'obusiraamu kitumalira bw'abanga Allah kitukuumidde. ekyengera ekyokubiri eky'obulamu, era nga omulamu yakola obusiraamu kutira omwoyo gwange n'ejjamu okwagala Allah. owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala mu Qur'ani ekitiibwa yatulaga nti abakkiriza abatuufu baagala Allah, bakuŋŋaanya laavu yaabwe ne bagiteeka ku Allah. wa mina nnaasi man yattakhidhu min duni llahi andaada yuhibbunahum ka hubbi llah walladhina amanu ashaddu hubban lillah ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. mu bantu waliwo abateekawo ebintu ne babisinza nga bakuŋŋaanya laavu yaabwe ne bagiwa ebyo bye basinza nga bwe baalyagadde Allah. naye abakkiriza abatuufu babeera ne laavu ey'ekimmemette nga bagiwa Allah tabaraka wa ta'ala. kati buvunaanyizibwa bwa buli musiraamu omukkiriza okwagala Allah we. laavu eyo gy'oteeka ku Allah ekuleetera bingi. kisookera ddala osinza Allah ng'onyumirwa, osinza Allah nga gw'osinza okimanyi nti agenda kukusasula. era omuntu bw'abeera n'ekyo tosobola mumusanga nga ataga. yatwala omukisa guno okwebaza abateesiteesi b'eddalasa yaffe eno ekwatagana ku aqiida. duruusu weeziri eziwerako nga zisomesa ensonga eziwera mu ddiini. n'eddalasa eno eteeka nnyo essiira ku nzikiriza y'omusiraamu, ate nga kyekisimuluzo ekisooka ekigenda okubeera nga owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala asinziira ku kyo okutuwejjana oba okutwala abalala mu muliro. tusaba Allah ataasa omuliro. baganda bange ab'ebitiibwa, omusomo gwaffe gugenda kutambulira obusiraamu yeddiini yokka entuufu. obusiraamu yeddiini yokka entuufu, era ebiri wabweru waabyo mu madiini si ntuufu. olw'amadiini mangi ng'owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala agamanyi
naye ng'agamanyidde mu bukyamu. Obusiraamu bwokka huwa ddiinu lwahid, ye ddiini yokka emanyikiddwa olw'obujulizi bwe tuyina nga ye ddiini entuufu omuntu gy'agenda okusinkana nayo Allah tabaraka wa ta'ala agikkirize. Al islam kye bayita obusiraamu huwa al istislaamu lillah wal inqiyaadu lahu bittaa'a wal khuluusu min ashiriki wa ahlihi. kye bayita obusiraamu kitegeeza omuntu okwewaayo eri Allah jalla jalaaluhu, okwewaayo wenna n'okakasa nti oli muntu wa Allah. Lwaki? ate wekitiibwa Allah tabaraka wa taala ye yakutonda. Lwaki? ate wekitiibwa Allah tabaraka wa taala gyali gyogenda okudda katoyinaayo luwenda lwonna lwosobola kusimattuka Allah. Ensonga lwaki omuntu yalibadde nga omuntu agenze mu lutalo ne bamusalako n'omusanga nga yeewaddeyo yenna n'emikono n'awanika. Kitegeeza ki? Kitegeeza nti omulaba agenda mumukolako buli kyonna. Kyekibaga nti al istislaamu lillah, ye muntu okubeera nga yeewaayo yenna eri Allah tabaraka wa taala. Era mu ekyo kyennyini tutegeezaamu nti Allah kyanakulagiranga kyonna sam'an wa ta'a, kuwuliriza na bugonfu. Eyo nno mwana wattu yentegeera y'abatusookawo abalongoofu nti Allah kyalagira tetuyingizaawo byabalala, tuwuliriza buwuliriza ne twewaayo. Wal inqiyaadu lahu bittaa'a, okubeera abagonve eri Allah tabaraka wa taala kikulu nnyo. Kozi n'ekisembayo mu bitundu bya definition yeeyo. Wal khuluusu min ashiriki wa ahlihi, n'okubeera nga twesambira ddala shiriki ne bannannyini shiriki. Shiriki okugattako Allah tabaraka wa taala n'ekintu ekirala. Shiriki okugattako Allah tabaraka wa taala gwe kennyini ne weefuula nga gwe weegasse ku Allah, oba okuddira ebirala n'obireeta n'obiteeka mu kifo kya Allah jalla jalaaluhu. Obusiraamu y'eddiini entuufu yokka. Bujulizi we buli mu Qur'ani obulaga ekyo. Al adillatu min al Qur'ani wa sunna ala anna al islaama huwa ad-diinu al haqq. Bujulizi mu Qur'ani ne mu sunna obulaga nti obusiraamu y'eddiini ey'amazima. Qala Allahu ta'ala fi Ali Imran, wekitiibwa Allah tabaraka wa taala yagamba mu suratu Ali Imran aya 19, inna ad-diina 'inda Allahi al-islam. Eddiini mpitirivu n'eddiini entuufu n'obujulizi ewa Allah tabaraka wa taala bwe busiraamu. Amadiini mangi oba enkola nnyingi, sisitimu nnyingi mu nsi muno abantu ze baalisuubidde nti basobola oyitiramu okutuuka eri Allah, naye eddiini entuufu ewa Allah tabaraka wa taala gy'amanyi bwe busiraamu. Obujulizi obwokubiri buli mu suratul Maida nga nabwo bwogera ku busiraamu nti eddiini Allah gye yalonda entuufu n'agitusiimira ate. Qala Allahu ta'ala al-yawma akmaltu lakum diinakum. Wekitiibwa Allah agamba mu Maida nti olwaleero nzijjuzza eddiini yammwe.
وأتممت عليكم نعمتي nzijuzze ekyengera kyange ku mmwe waraditu lakum li islaama diina basiimidde busiraamu nga yina okubeera eddiini yammwe julizibwa nkukunala nti wekitiibwa Allah tabaraka wa taala yasiima busiraamu bw'olina okubeera bw'olina okuwangaaliramu bw'olina okufiirako bw'olina okuzuukirirako era yali wasiya ya Allah tabaraka wa taala eri ebitonde byonna ya ayyuha alladhina amanu ttaqu llah abange mmwe abamaze okukkiriza Allah mutye Allah basiraamu mmwe abamaze okukkiriza Allah mutye Allah haqqa tuqatihi mutye Allah mu butuufu bw'okumutya Allah mu ngeri egwanidde newabeerawo embeera yonna obusobozi bw'olina tya Allah mu ngeri egwanidde kibulaba mu aya endala wekitiibwa Allah yagamba nti fattaqu llaha mastata'tum mutya Allah okusinziira buli omu obusobozi bw'alina abali mbagatta aya ezebbiri ebaga nti fattaqu llaha mastata'tum haqqa tuqatihi tya Allah okusinziira ku busobozi bw'olina naye ng'omutya mu butuufu bw'okumutya mu ngeri egwanidde gy'olina okutyamu Allah tabaraka wa taala kati obusiraamu buno wekitiibwa Allah tabaraka wa taala yabutusiimira yajjuza ekyengera Imam Malik alayhi rahmatullah wali ayogera ku aya eyo yagamba nti ma lam yakun yawmaidhin diina falan yakun diina yagamba nti kyonna ekitaali ddiini kiseera ekyo Allah wajjuliza obusiraamu n'abutusiimira tekigenda kubeera ddiini abada al abidin newankubadde nga waliwo abayinza okukiyingizaamu so wekitiibwa Allah aga nti alyawma akmaltu lakum diinakum olwaleero nzijuzza eddiini yammwe alyawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum ni'mati era n'ekyengera kyange eky'obusiraamu nkijjuzza ku mmwe wa raditu lakum lislaama diina mbasiimidde kubeera basiraamu Allah atusiimidde kubeera basiraamu gwe wasiima kubeera ki bangi mu bantu nga batagala yena okulaba nga eddiini agibuukamu bwadde eno bwadde eri olwaleero omusanga mu bino olulala omusanga mu biri juuzi n'omusanga mu bino naye omusiraamu omukkiriza buli lwanywerera mu busiraamu teyaali etaaze kutagala kudda ku kino alina okubeera omunywevu ng'anywerera mu busiraamu kyolova olaba kyajja mu sunna saha rasulillahi sallallahu alayhi min sunnati rasulillahi sallallahu alayhi wasallam kyajja mu sunna z'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam mu bigambo bya Abu Sufyan bwe yali agenza okusinkana omu ku bakabaka gwe bayita Herakla yamugamba ng'amuyisa Abu Sufyan nti hal yakhruju ahadun oba hal yartaddu ahad an diinihi mubamaze okuyingira mu ddiini ya nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam walwasobola okugifulumamu baada an dakhala fiihi ng'amaze ogiyingiramu qaala Abu Sufyan la Abu Sufyan yagamba siinaayo gwe nalaba ng'ayingira mu ddiini Muhammad gye yazze nayo ate n'amala n'akola ki n'afuluma qaala Herakla yagamba wakadhalika al iman nabwekityo obukkiriza hiina tukhalitu bashashatuhu alqalb
bwekibanga akamwenyumwenyu kaabo kamaze okwetabika n'omutima gw'omuntu, kitegeeza si kyangu muntu kuva mu busiraamu ebbanga lyamala nga amaze okubuyingira. Kati baganda bange abakkiriza ne bannyinaze abali eyo, ekigambo ky'obusiraamu bw'omalanga okubufuna tekyaligwanidde muntu kutagala n'omusanga mu bino n'omusanga mu biri. al islam oba otunuulidde obusiraamu yeddiini ey'amazima era yeddiini allazi la yaqbalu llah min ahadin siwah. Owekitibwa Allah tabaraka wa taala tagenda kukkiriza ddiini yonna etali busiraamu. Mubinkubiraga nti obusiraamu ddiini y'amazima yokka, okuba nti Allah tagenda kukkirizaayo nzikiriza yonna etali busiraamu. قال الله تعالى في آل عمران ويكتب الله تبارك وتعالى يقام سورة آل عمران آيات 8 قالت ومن يبتغي غير الإسلام دينا ينا أنا أكوات كوبو وما أنا أكوات ذكر زيت لي أبو السلام فلن يقبل من الله تجينا جكرزا kujja kuba kuweebuuka kunene, kujja kuba kufaafaaganirwa kunene eri abantu abagenda okusinkana Allah nga tebali mu ddiini ya busiraamu, era bagenda kwegomba nga owekitibwa Allah bw'agamba ti rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin. olwakaseera buli mukaafu yenna wagenda okuvaayo aga nti kale singa nali musiraamu, kale singa nasiramuka, naye ekyennaku ennyo nga one way talina return, tolina nti ngenda kukola bwenti male nkomewo. Omuntu kasaafa bwati khalas aba agenze terikomawo. Kati abantu bagenda kwegomba nga takyasobola kudda. Ekyo Allah kyaga nti rubama yawaddu alladhina kafaru, buli mukaafu yenna mu nsi agenda kwegomba law kanu muslimin, kale singa nasiramuka, kale singa nayingira obusiraamu. Kati Allah aga nti waman yabtaghi, omuntu yenna anoonya, omuntu yenna akwata ekkubo ghayra al-islaami diina, eritali ya busiraamu nga ye gyafudde enzikiriza, falan yuqbala minhu, Allah tagenda jikkiriza. wahuwa fi l-akhirati min al-khasirin, ne ku lunaku lw'enkomerera agenda kubeera mu baaluuza, agenda kuviiramu awo, agenda kubeera mu abo abafaafaaganiddwa abatafunyeemu. So baganda bange ab'ebitiibwa, busiraamu Allah tabaraka wa taala yabutuwa nga yeddiini yokka. Ekyewuunyisa nti wekitibwa Allah agisiimira gw'aba ayagadde yekka. Amma edduniya Allah asobola ogiwa omusiraamu n'agiwa gwayagadde ne gwatayagadde, nga bwe yagamba nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, al-islaamu huwa diinu al-anbiya bilummatihim. Busiraamu yeddiini y'abannabbi bonna. Oba otunuulidde Adam abiina, abuuna Adam, taata waffe Adam yali musiraamu okuva ku ye. wa diinu Adam alayhi salatu wassalam huwa diinu al-anbiya ba'dah, era yeddiini y'abannabbi oluvannyuma lwa Adam alayhi salatu wassalam diinu Nuh alayhi salatu wassalam, yeddiini ya nabbi Nuh alayhi salatu wassalam, wa Ibrahim. Ate ku Ibrahim owekitibwa Allah tabaraka wa taala alina ebigambo byeyogera nga bitunyweza nnyo. Olwali bw'oba otunuulidde al adyan assamawiya, mu madiini agaava waggulu, al yahudiya wannasaraniya, obuyudaaya n'obukristu ng'obutunuulidde olwaleero,
olabanga gegamu ku madiini agasinza okusaasaana mu nsi eno, era abantu bangi bagajjumbidde, ne Qur'ani yavaayo ng'erikkiriya nnyo. Ma kana Ibrahimu yahudiya wala nasraniya walakin kana hanifa muslima. Ibrahimu tabeerangako muyudaaya, Ibrahimu tabeerangako mukatuliki, tabeerangako mukristaayo, walakin kana hanifa muslima. Ibrahimu yali musajja atakola shiriki nga musiraamu. Hanifa mailu an shiriki, tagendangako mu bikolwa bya kishiriku. Wama kana min almushrikin, tabeerangako mushiriki. Taakidan, Allah ekyo yakireeta nga yagala otulaga nti Ibrahimu takolanga ku shiriki, tabeeranga mu bikolwa bya kishiriku. Akati awo Allah atulaga nti obusiraamu diinu l-anbiya, وهو دين الأنبياء بعد آدم، دين نوح، دين إبراهيم وموسى وعيسى، موسى عيسى داود سليمان بن نبالي وسجب السلام، وإسحاق ويعقوب، إسحاق ليعقوب عليهم الصلاة والسلام بن نبالي والسلام. الإسلام دين يوسف، دين يا يوسف وغيرهم من الأنبياء، نبا نبي بنا بتليابو بنا بارك الدين يا السلام ngabo tugenda okukiraba. Bwe tunuulidde owekitiibwa Allah tabaraka wa taala yalaga obujulizi mu Qur'an nga bulaga nti bannabbi abo bonna baali basiraamu. Allah agamba mu Qur'ani nga atulaga ku nabbi we Ibrahimu alayhi salatu wassalam, yaga nti waman yarghabu an millati Ibrahima illa man safiha nafsah, ani ayinza okuva ku nzikiriza ya Ibrahimu okujjako abayesiruwaza. ولقد اصطفيناه في الدنيا، إبراهيم الله يمستر منسمنو ورزكيز جريائنا، وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إبراهيم كنكرو يكمل لاغينا كبيرا مبالونغوف. إذ قال له ربه أسلم، الله يمغانتي إبراهيم بيرا مسلم، قال أسلمت لرب العالمين. إبراهيم يغانتي الله سلمسي njemuluku kidde Allah, njemuluku kidderi Allah omulezi w'ebitonde. Ibrahimu teyakomaawo, ne Yaqubu alayhi salatu wassalam babikuutira abaana baabwe. wawassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub, Ibrahimu yakuutira abaana b'obusiraamu للنبي يعقوب عليه الصلاة والسلام يا بني إن الله اصطفى لكم الدين. بانا بانجي الله يسكرم الدين، الله يسنجج الدين، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. تمفانغ مسلمون نمفا okujjako nga mufiiridde ku busiraamu. So owekitiibwa Allah tabaraka wa taala yatulaganga Ibrahimu alayhi salatu wassalam yali musiraamu. Oba otunuulidde Nuuhu alayhi salatu wassalam, Allah yatubuulira ku nsonga ezimukwatako n'atulaganga yali musajja musiraamu. Akhbara Allahu an Nuuh alayhi salatu wassalam awwalu rusul, mbaka yasooka okutumibwa ala wajhi alalam. Nabbi sallallahu alayhi wasallam yatugamba mu sunan, fayatuna Nuuhan, abantu bagenda kujja eri Nuuh, wayaquluuna lahu, bamugambe anta awwalu rusul, Nuuhu gwe wasooka okutumibwa. Netunulira Allah tabaraka wa taala bwagamba ku Nuuh, wa umirtu an akuna min almuslimin, wa umirtu an akuna min almuslimin. Suratu Yunus aya 72. Allah agamba nti Nuuhu yaga nti nalagirwa kubeera musiraamu. Bujulizi obulaga
nti nabbi wa allah nuh alayhi salatu wassalam yali musajja omusiraamu. wa akhbara allahu tabaraka wataala an musa alayhi salatu wassalam fi nafsi sura. allah era yayogera ku musa alayhi salatu wassalam ku sura yemu yunus aya 84. musa alayhi salatu wassalam yagamba abantu be n'abaga nti ya qawmi in kuntum amantum billah fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimin. bantu bange bwe mubanga mwakkiriza allah fa alayhi tawakkalu mwesigamire allah ebbanga lyonna. in kuntum muslimin bwe mubanga ddala muli basiraamu. kitegeeza ki? bwabanga be yali agubya basiraamu mimbabi aula okubeera nga n'agumya abeera musiraamu ng'abanywereza ku kyobusiraamu. wa akhbara allahu tabaraka wataala ani lmasih. owekitiibwa allah tabaraka wataala era yatugamba ku yesu isa bnu maryam alayhi salatu wassalam wa idh awhayna ila alhawariyin. allah tabaraka wataala yassa kuba hawariyun abayigirizwa ba isa bnu maryam an aminu bi wa birasuli, babeere nga bakkiriza allah bakkirize n'omubaka we isa bnu maryam. qalu amanna, bonna bagamba nti tukkiriza. washhad bi annana muslimun, era julira nti katufuuse basiraamu. era julira tufuuse basiraamu. suratu maida aya 10. wa akhbara allahu an sulaiman alayhi salatu wassalam. wekitibwa allah yayogera ku nabbi we sulaiman alayhi salatu wassalam bigambo byamwogerako. rabbi inni ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. ولوكبكولي مشارة بالقيس الله بيريا موغيركو يغامبا nti allah ndi azamanyiza omwoyo gwange banga ddene nga ndi kugattako n'ebintu ebirala. wa aslamtu maa sulaimana lillahi rabbil alamin, nsiramuse ne sulaiman eri allah omulezi w'ebitonde. suratu naml aya ya namunya. wa akhbara subhanahu wa ta'ala an anbiyaihi alladhina taqaddamu. wekitibwa allah tabaraka wa ta'ala yayogera ku bannabbi babasooka. yahkum biha annabiyuna alladhina aslamu lilladhina haadu, balamuza ekitabo kya tawrat abaluwa annabiyuna alladhina aslamu, bannabbi bonna abasilamuka mu bannabbi b'abayudaaya bonna balamuzanga tawrat. bannabbi b'abayisirayiri balamuzanga tawrat, baali basiraamu. watu bwagamba owekitiibwa allah tabaraka wa ta'ala. nabbi waffe muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam yatuyigiriza ng'atulaga nti bannabbi bonna baali basiraamu. ijmalan yaga nti al anbiya awlaadu liillat, al anbiya awlaadu liillat. bannabbi bonna baana baataatomu. diinuhum wahid, bonna baali ku ddiini emu ya busiraamu. wa ummahatuhum shatta, shariya ziyinza okuba ze zaakyukakyukamu ng'osanga mu sharu'u qablana, mu shariya ezasookawo mulimu ebyalimu nga ffe tetubiina, n'osanga ne mu shariya yaffe nga mulimu abaatusooka bye bataafuna.
walaqad ba'athna min kulli ummatin rasula an i'budu llaha wajtanibu at-taghut. Dini yali ya kusinza Allah na kulekayo kusinza byonna ebitali Allah. Mwalimu abaddewo wano, Allah musiime, ayogedde ku tawaghit nga Ibn al-Qayyim alayhi rahmatullah yagamba nti wat-tawaghit kathif, wat-tawaghit kathif, nti taghuti nyingi. Newe yatandika kullu ma tajawaza al-abdu hadda, buli kintu kyonna omuntu kyasusse komo kitegeeza nti esobola okufuuka taghuti. Kyovulaba Allah bwe yali ayogera ku Firawuna alayhi lana, yagamba Allah ti idhhab ila firawuna innahu tagha, yene wa Farao kubanga asusse komo yeeyita kyatali, yene wa Firawuna kubanga asusse komo. Kati Imam Ibn al-Qayyim Allah musiime yagamba nti kyebayita taghut kiva mu kigambo bujeemu, wahuwa ma tajawaza al-abdu hadda, era yekyo omuddu singa asukke komo ku kyo. Ebitonde baddu, Allah yatutonda nga tulina oteekeddwa okukoma tuli baddu, tuteekeddwa kutuuka mu darajat al-ilahiyya nti tufuuse ba Katonda. Ogenda okusanga nga abantu beeyita ba Katonda. Kati mbeera efaanana bwetyo yatuuka ku Firawunu alayhi lana, Allah namutumira Musa namugati idhhab ila firawuna innahu tagha, gende wa kabaka Farao asusse ekkomo. Era ebintu ebyetera okusukkako ekkomo bisobola okubeera min al-matbu' aw al-anbiya, bisobola okubeera ebigobererwa oba bannabbi oba bamalayika. Oli ayinza okuddira malayika n'asukka ekkomo ku ye, kisobola okubeera nga ekyo kyakoze asusse ekkomo ku kyo. N'atulaga nti waruusuhum khamsa, mwalimu azoogeddeko nyinza obutazikoonako, naye nga mahallu shahid ba nabbi ba Allah tabaraka wa ta'ala bonna da'u ila tawhid, bakoola abantu nga babazza ku tawhidi, kusinza Allah tabaraka wa ta'ala. Hadithi endala nabbi yagamba mu riwaya al-anbiya ikhwatu li'illat, bannabbi ba Allah bonna baluganda ku taata omu. Yagamba diinuhum wahid, eddiini yaabwe balikwemu, wa ummahatuhum mutaaddida, bamaama be benjawulo, amakulu sharu'uhum mutaaddida, shariya zaabwe zeziyinza okubeera nga zaayawukanamuko mu furu' si mu usul. Ojja kusanga eno mu matabi gye zaayawukanira, naye aslu y'abannabbi bonna baakoolanga abantu kusinza Allah tabaraka wa ta'ala. Tayyib, obusiraamu bwe tulabye era bwe tukoonyeeko, owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala yatulaganga amakulu g'ebyo bye tubadde twogera nti bannabbi baana ba taata omu. Yatulaga nti yekikoonako mu Qur'ani mu Maida, baawukanya maama likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja. Buli nabbi Allah tabaraka wa ta'ala yagenda amuteerawo manhaj, nga amuteerawo ne shariya nga ye sobola okubanga shariya yaffe eyawukana n'ey'omulala mu furu' oba mu matabi, so si mu nzikiriza. Enzikiriza basigaza emu. Waliwo ebintu ebisobola okwonoona obusiraamu obwo bwe tukoonyeeko mu bufunze, twetaaga obikoonako. Sookera ddala bisobola okwonoona obusiraamu era nga byetaaga okufuna tanbihi ku byo. Ensonga esatu enkulu ennyo. Esookera ddala al-ishraaku billah bi anwaa'ihi, okugattako Allah. Omuntu okugattako Allah mu miteeko gy'okugattako Allah gyonna kisobola okwonoona enzikiriza ey'obusiraamu, era omuntu n'abuviiramu ddala.
kati omuntu yeewala ebika bya shiriki byonna, omunene omutono. Tuyinza okukoonako ebitonotono wano. Tulina shiriki w'okusamira, bamwe bakuyita kusaamira. Kusamira okwo oba ogasse ku Allah tabaraka wa taala, okugattako okweraguza. Okweraguza kugatta ku Allah tabaraka wa taala. Mu birala ebiyinza okwonoona obusiraamu bwobwo mulimu okumala abalongo. Omuntu bw'amala abalongo mu Buganda wano, kozi n'amawanga amalala agasangibwa mu Uganda bakkiriza nti abalongo abo ba Katonda, be bamala oba be basiba omuntu oba be bamusimulula. Oba otunuulidde mu nteekateeka yaabwe, era basobola okubuuza omuntu ne bamugamba nti gwe wazaala abalongo, nti naamu. Namubuuza obwavu olumwa bwaki, kiba kitegeeza abalongo tebakusimulula, tewabamala bulungi. Baddira abalongo abo ne babateeka mu kifo kya Allah tabaraka wa taala. Yensonga lwaki tukayana n'abantu ebbanga lyonna okubagamba nti abalongo okubamala mu kumala okw'ekiganda oba okw'ekinnansi oba okw'ennono kugatta ku Allah. Era bangi babuuza kati awo bikwataganira wa? Baddira abalongo ne babateeka mu kifo kya Allah, bebasiba bebasimulula. Kasoddira ekitonde n'olowooza nti kyekisobola okukusiba oba okusimulula, kitegeeza nti automatically okikutte okitadde mu kifo kya Allah tabaraka wa taala. So ekyo kisobola okwonoona obusiraamu bwo. Tero kigamba abantu abava e Makka abakomawo ne babagamba nti mukuume hijja zammwe. Naga nti kuuma hijja, simanyi ebeereemu. Nze ntera obbagamba nti mukuume obusiraamu, Allah abakuumire hijja. Bw'okuuma obusiraamu ekyo kiri automatic nga Allah akuuma hijja, ng'akuuma ebirala. Bw'ogaana okukuuma obusiraamu, Allah asobola obbisazaamu byonna lumu ne biggwawo. So ebyonoona obusiraamu byetaaga okwegendereza ennyo. Mu byonoona obusiraamu kwe kugatta ku Allah tabaraka wa taala. Obusiraamu alina okubeera n'obusiraamu nga bunywevu ne aqidatu n'enzikiriza, ng'enzikiriza eyo eri salima, nga teriimu kugatta ku Allah tabaraka wa taala. Mu byonoona obusiraamu mu kugatta ku Allah mulimu okwabya ennyimbe. Okwabya ennyimbe omuntu ayinza okulaba ng'ekyangu naye olumbe dhaatu kugatta ku Allah tabaraka wa taala. Era ekikolwa ekyo kyatandikibwawo bashiriku, ekyokubeera nga abantu baabya ennyimbe n'okulowooza nti waliwo omuteego ogujja ne gutirimbula abantu mu nnyumba nga balina okugufulumya guleme kuddayo kujja kutirimbula abantu mu kitundu ekyo ba mu nnyumba eyo. N'obukwakkulizo bungi obw'ekishiriku ne aya mmeka ze baba basse mu Qur'an ekitiibwa eziri opposite n'ekyo kye boogera. Ekitiibwa Allah tabaraka wa taala fi gayri aya, Qur'an ekitiibwa ng'atulaga nti obuyinza obutta bubwe n'obuyinza obuwa obulamu bubwe. Wa annahu huwa amaata wa ahya, Allah yatta era Allah yawa obulamu. Wa annahu huwa adhaka wa abka, wekitibwa Allah tabaraka wa taala yasisa era wekitibwa Allah yakaabya. Tabaraka alladhi biyadihi almulku wa huwa ala kulli shay'in qadir. Wekitibwa Allah tabaraka wa taala obufuzi bwonna buli mu mikono gye. Obufuzi bwonna obw'edduniya n'akhira buli mu mikono gye. Wa huwa ala kulli shay'in qadir, buli kintu Allah kiinako obusobozi. Alladhi khalaqa almauta walhayat, Allah yatonda okufa n'atonda n'obulamu. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, asobola otugezesa Allah ali analongoosa emirimu. Kati Allah yatta era owekitiibwa Allah tabaraka wa taala yawa obulamu. Mu bikolwa ebyekishiriku mulimu okweraguza.
okweraguza abalaguzi bamanyi oba beeyita nti bamanyi ebyekwese kyova olaba bayita ba arrafa amakulu bamanyi basobola okukubuulira byotamanyi ggwe. nabbi waffe muhammadin sallallahu alaihi wasallam yatulaga nti man ata kahina agenda eri omulaguzi aw arrafa oba oyo yeeyita nti amanyi ebyekwese fasaddaqahu bima yaqul nakakasa byamugamba faqad kafara bima unzila ala muhammadin aba akafuwadde aba mukaafu eri eddiini allah gye yatuma nayo nabbi muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. so tugamba tutya musiraamu tagenda ku balaguzi. wekitibwa allah tabaraka wa taala lwaki omuntu agenze ku balaguzi abeera agasseko allah? kubanga owekitibwa allah yeesigaliza ebyekwese ate omulaguzi akubuulira era yeeyita nti amanyi ebyekwese. alimu lghaibi washahada fala yudhihiru ala ghaibihi ahada. wekitibwa allah yamanyi ebyekwese. ebyekwese tebisobola ate kugenda ku bitonde ffe bantu, so teri yamanyi byekwese. kagabeera amajinni tegamanyi byekwese, era eyo irimu gye gaba gamanyi wekitibwa allah yagayigiriza kiba kitegeeza nti bagimanyi oba gagimanyi, naye tosobola gamba nti amajinni gamanyi ebyekwese. mu byonoona obusiraamu bw'omuntu al kufuru l akbar, obukaafu obunene, obukaafu obunene bwonoona obusiraamu bw'omuntu. obukaafu obwo bwe bwe obufulumya nannyini bwo mu busiraamu, so nga ate n'obukaafu obutono tukuutira abantu okubuvaako. ne mu bukaafu obunene be bantu okuwakanya allah tabaraka wa taala, era bangi babumarasa min almalahida, abantu abaga nteriyo allah, teri allah, bawangala mu nsi muno nga bo balaba nti ateri nga baddahariyun abaga nti waqalu ma hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wama yuhlikuna illa ad-dahr. baddahariyun bakakasa nti tuwangala buwangazi mu nsi era teriyo byakuzuukira, teri obuwangazi bw'omuntu bwe bumunyula naafa. wekitibwa allah agamba nti inhum illa yadhunnun, balimba ate nga yentegeera y'abakaafu bonna mu nsi. qala allahu taala fi tagabun zaama alladhina kafaru an lan yub'athu. allah agamba mu suratu tagabun nti abakaafu mu nsi bagamba teri kuzuukira, oli bwafa khalas kiba kiwedde. allah agamba nti qul bala wa rabbi, bagambe ndayira allah la tub'athunna thumma latunabba'unna bima amiltum wa dhalika ala allahi yasir. mugenda kuzuukirizibwa ddala, oluvannyuma buli muntu allah ajja munnyonnyola byabadde akola, ekyo kyangu eri allah tabaraka wa taala. so baganda bange ab'ebitiibwa, mubisobola okwonoona obusiraamu bw'omuntu bwe bukaafu obunene, mubisobola okwonoona obusiraamu bw'omuntu mulimu annifaqu l-i'tiqaadi. annifaqu l-i'tiqaadi, obunanfuuso obwenzikiriza busobola okwonoonera ddala. obunanfuusi obwenzikiriza bwonoona obusiraamu bw'omuntu n'abuviiramu ddala nga takyalina busiraamu. era abawalimu bagenda bateekawo obukwakkulizo obuweraawerako obulaga nti obunanfuusi obwo buba bumaze okuba nga bufulumiza omuntu mu ddiini ye. obunanfuusi obwo kwe kubeera nga omuntu akkiriza kungulu nti musiraamu, era nga tulaba nti musiraamu naye nga akwesa obukaafu, nga omuntu okulowooza nti eddiini ya nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallam gye yajja nayo waliwo amadiini amalala nga gagikola ki, nga gagisinga oba nga gagyenkanankana, obubeera bunnanfuusi nga bwa kikolo
bujja nannyini bukola mu busiraamu. So omuntu alina okwewala obunnanfuusi. Wekitibwa Allah yagamba mu Quran, bashiri lmunafiqina bianna lahum adhaban alima alladhina yattakhidhuna alkafirina awliya min duni almuminin. Yaga nti sanyusa abannanfuusi Allah abatekedde eboneza ebiruma abafuula abakaafu nga gyemikwano gyabwe ne balekawo abasiraamu. So baganda bange ab'ebitiibwa, mu bisobola okujja omuntu mu busiraamu ne bumwonoonera ddala mulimu obunnanfuusi. Na bino era tubikoonako, bisemberedde okujja omuntu mu busiraamu singa bituuka ku ddaala. Mu byo albid'a, omuntu okuzuula mu ddiini, kelbid'ati almukaffara, nga bid'a ezijja abantu mu busiraamu zisobola okujjira ddala okwonoona obusiraamu bw'omuntu. N'omuntu okwettanira nnyo bid'a, nga buli awagenda bid'a olabika, buli awabeera bid'a olabika, kisobokera ddala bulungi okubeera nga obusiraamu bwo bujungululwa okukutuusa ku ddaala liri lyetwogeddeko erya bid'a eziyinza okujja mu ddiini. Era mu bisobola okwonoona obusiraamu bw'omuntu mulimu al kufuru al asgar, okwettanira ebikolwa ebyekikaafu naye nga obukaafu obwo obutono nga tebusobola kujja mu ddiini, wabula bwe buyitirira ennyo omuntu, omutima gw'omuntu gumala ne gufa, genda okukakkana nga bumutwala ku bukaafu obunene. Ekirala okwetabeetaba ennyo mu mazambi, nga buli awabeera amazambi bakusangawo agamanyikiddwa naddala amazambi amanene. Omuntu okubeera nga buli kaseera amazambi amanene we gabeera bagakusangamu, ng'obwenzi, nga liwaat, nga okulya riba, naddala assabu almubiqat almuhlikat, amazambi omusanvu agazikiriza naddu waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam geyogerako, gasobola okujja nannyinigo oba gasobola okutwala nannyinigo oluusi ne gamutwalira ddala mu bukaafu singa aba teyeefuddeko nga buli kaseera abeera agakola. Go gennyini bw'oba olikoze tetugamba nti alikoze abeera mukaafu, la, wabula buli bwogajjumbira ennyo obeera mu lino omutima oluusi gufa, agenda okumaliriza ng'oyingidde mu bikolwa ebyekikaafu, okkakkana nga enzikirizayo eyonoonese. Tukuutira abantu okunyweza obusiraamu, okubuwangaalirako n'okubufiirako, n'okubeera nga tusaba Allah nnyo abeere nga atuzuukiriza ku busiraamu. Saba Allah tabaraka wa taala atuwangaalize ku busiraamu, saba Allah atuttire ku busiraamu, saba Allah atuzuukize nga tuli basiraamu. Budde bwange baŋŋambye wano nti bulayika buweddeyo, naye nsaba Allah tabaraka wa taala byetuyize atuteeremu omukisa, kubeera nga tukolera ku ebyo, tubeere mba ahlul bushra alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Abo Allah tabaraka wa taala yaboogirako nga tulina okubasanyusa. Barakallahu fikum, subhanaka allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.